Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagadde mbalege ku ddagala lino, babulire eddagala lino ligenda kuba libayambira ddala naddala mu bavubuka abaami. Njagala okwese ku ddagala lino naddala oyinza okufunayo omukyala n'omutwala ewuwo nga just omufunye kumukubamu bukubi amala agende, naye omukyala oyo n'osuubira nti ayinza okuba alina ebisiraani nga toyagala ebisiraani bye obeere ng'obisigaza. Beera ng'okola ekintu kino kijja kuba kikuyambako oleme kusigaza bisiraani bya mukazi oyo gw'ogenda okwebakako, naddala ng'omuleese wuwo oba ng'olinawo omututte oba wa mukwano gwo. Beera ng'okola kino kijja kuba kikuyambako. Kati omukyala oyo oba omuwala oyo bw'omutuusa ewaka, bwe mutuuka mu kadde kali ak'okwesanyusa, okola otya? Nkusaba ofune koyini. Osobola okufuna koyini oba ofunye 5 oba ofunye 2 neefuna koyini. Koyini ezo nkusaba oziteeke wansi w'obuliri, omukyala ono gw'ogenda okwebakako abeere ng'azeebakako, omukole nga koyini ezo azeebaseeko. Naye bw'oba oteeka koyini ezo ku buliri, beera ng'oyogera ebigambo bino. Osobola okugamba nti omukazi ono bw'aba alina ebisiraani njagala bisigale ku ssente zino. Bw'otyo ogamba nti omukazi ono bw'aba alina ebisiraani ng'alina ebyo byonna ebitali birungi, njagala bisigale ku ssente zino, nneme kusigala nabyo oba nneme kugenda nabyo. Bw'otyo omukyala ono abeere ng'azeebakako nga muli mu kikolwa ekyo. Kati mumaliriza kwata ssente zino, beera ng'ozisuula mu kkubo, funawo ozisuula. Bw'oba ozisuula era beera ng'oyogera, osobola okwogera mpola mpola. Osobola okugamba nti ssente zino azironda yenna agende n'ebisiraani ebyo ebiziriko. Bw'otyo kiba kiwedde. Omukyala oyo wabanga alina ebisiraani togenda kusigaza bisiraani bye, bijja kusigala ku ssente ezo z'omutadde wansi ze yeebaseeko ng'ozitadde ku buliri. N'olwekyo beera ng'okola bw'otyo osobola okuwona ebisiraani by'oyo omukyala gw'ogenda okwebakako. Naddala omukyala oyo gw'olonze obulonzi oba omukwanye nakkiriza okujja ng'agenda kubeera ng'akugyamu, beera ng'okola bw'otyo. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.